Pastor Wilson Bugembe yayimbye, Levikson yayimbye. Njagala buli muyimbi omulokole yenna eyayimbye ku kivulu ky'omu Seventh Day Adventist aveeyo yetonde nga bwe mwayimbye mu lujjudde, vaayo wetonde mu lujjudde. Bugembe yayimbye, Levikson yayimbye, nkomawo e Kampala mumanyi. Kale endowooza akatambi ako kalabye oyo bamuyita Mukulu Laneka oba Lameka yakulira mbuye pulezidenti w'abayimbi ba gospel mu ggwanga Uganda abadde nga akola ki agezako okuba nga akambuwala oba nga Muganda agamba nga ate eddoboozi okuba nga aboggolera buli muyimbi yenna eyagenze mu kivulo kya Gabi n'asobola okuba nga ayimba ate nga bakimanyi bulungi Gabi si mukyala mulokole yabadde ne ronkyawe think oba ku Africana ate abamu bagamba obutebe babadde bwereere abamu bagamba nti ate kyakutteyo so I don't know which is which naye ndowooza babirabye osobola okuba nga ate olina ansa entuufu so Gabi yabadde akola lonki ye ey'oluyimba olwo lwemusinga okuba nga ate mwagala ennyo lwemulowooza okuba nga lwa gospel naye nga ate si lwa gospel. Gabi tavangayo mu statement ye n'agamba nti mulokole era abakimusibako mwandiba nga ate mumuwayiriza Gabi mukyala muki Museveni sidde buli jjajja akyogera kyakola I think Spark avaayo akyogera nti ye tawangako muki mulokole. Twalayo abayimbi ab'enjawulo Yesu anaatera okudda yabaddeyo Udison Bugembe yabaddeyo n'abayimbi abalala bangi nnyo. So Katonda yayita president w'abalokole Laneka oba Lameka avaayo akolokota abayimbi abagenze bonna okuyimba lwaki bakikoze okuba nga bagenze mu kivulu aky'omuyimbi yamutwala ng'owensi ate ne basobola okuba nga ate bayimba. Ogwo si gwe gusoose abayimbi ba gospel okuba nga bagenda mu bifo eby'enjawulo. In fact abo bagenzeko ku concert y'omuntu alinga ayimba gospel ne bagenda ddala mu bivulu by'ensi ddala ng'ategese wansi ng'ate n'ekifo kyennyini biki ebigenda mu maaso awo byonna nga byansi ne bagenda ne bakola ki ne bayimba. Emabegakawo yavaayo n'alwanagana n'engoma okuba nga yalisiibinga ssente za Mama Fiina ntoza n'engoma yamuddamu namugala ssente ziriko Bank of Uganda tezibangako Bank of Mama Fiina. So bwe buvuyo obuli mu kanisa ya Kristo especially wonna si mu Uganda mwokka naye ekizibu kiri kwe kubanga gospel oba okuyimba gospel tukifudde an industry source of income nga tutunulidde ssente kyokka. Weewaawo it's part of it naye buli wojja okuyimba gospel nga otunuulidde ssente ebyo bye bigenda okuba nga bivaamu kubanga ennyimba za gospel teziringa zansi ez'ensi bantu bangi zibakwatako n'okola concert ne bagala ne babiyingira ne bagamba emitwalo 10 ne bayingira nga ne byogenda bayimbya tebirina makulu. Kakala ono gospel ekkanisa be bantu bokola ki bojja n'oyimba ne batakuwako na ssente wadde n'ekimu. So olina kumanya eyakutuma okuyimba ye amanyi engeri yayinza okuba nga akola ki yayinza okuba nga asasula. So kikomekeza kifoosinza abayimbi bano aba gospel okuba nga bagenze ne bakola kolabo n'abensi bafune kasente oba bafune ku fame oba ennyimba zaabwe zikole ki zisobole okuba nga ate zitambula. Simanyi ani ono gundi Laneka oba ni amulonda okubeera gospel what president oba basinzira ku ki I don't know how they voted him naye nze mulaba yeeyita president w'abalokole. I don't know oba kyatuuka ku ssaaki okubanga naffe twetaaga president ng'abayimbi ba gospel. Ekyo kye tubagamba bulijjo Inter-Religious Council igenda kutuuka buli wamu. Kakale okubanga abaweereza ba Mukama okuyita mu nnyimba balina president kale leka nkongerera nekoono osobola okuba ng'omuwulira. Obwali buzibye kati bukedde. His Excellency Chief Whip President w'abayimbi ba gospel mu Uganda yakomyewo ali Kampala. Njagala kwebaza Norbert Events Sabategesi ategeka ekivulu wonna ne wajjula obutebe bwonna ne bujjula nga tolengerayo yadde n'akawhite akamu bwe kati.
era abadde abuusabuusa obukulembeze bwange. Olaba Ssaabategesi eyategeka leegi ekisaawe kyonna ne kibooga, yannonye ku kisaawe kyabuuza ki? Zibasanze abayimbi bonna ng'omanyi nti wayimba ku kivulu ky'omukyala ng'ate oli muyimbi mulokole. Nabagambye muveeyo mwetonde, ne mugaana. Kati nkomyewo, tugenda baboola. Ngenda kutegeeza abalokole bonna, ate mukimanyi bampuliriza. List ey'abayimbi ba gospel abatuufu, abatawankawanka, abatali hot, abatali cold, bonna nabawadde dda Nobert. Ekijja mu kirinde, muwulidde, ekijja mu kirinde. Kati abaavu bagenda kuyomba. Omanyi ekinkomezaawo, omwana ekivulu kyamusaze ali mu mabanja. Kyeyo kansooke nkiteeke ebbali nkomewo ki tubikwasaganye. Simanyi Laneka kigenderwa kye kyennyini, obanga bano abayimbi ng'obakulembera ate ne batasobola kuba nga bakuwuliriza, kitegeeza waliwo obuzibu. Either leadership yo tebagiwulira oba tebagikkiririza, oba oliwo mu butali butuufu. Kyokuba bayinza okuba nga tebaakulondako, nga balala nnyo be baakulonda, ate nga n'abaakulonda nabo batukesa ne bakuvaako. So bw'okulembera abantu nga tebakuwuliriramu, kitegeeza wabaawo ki somehow somewhere wabaawo ate obuzibu obulala. Ndowooza owuliriza Laneka oba Lameka enjogera kyayogeramu, njogera ya malala nnyo. Ayogeza malala, ayogera nga yalina obuyinza obwenkomeredde ku bayimbi baki, ku bayimbi ba gospel bano, nti balina okukola kyabagamba, kyatabagambye ate bateekeddwa kuba nga tebakikola. Naye ate oluusi abamu bo tebajja kuweereza Katonda, bo bakozi ba nsimbi. Kakati kijja kuba kizibu omulemesa okuba nga bamuyise bagenda muwa akakaddeke okugenda okuyimba mu Gabby. Kijja kuba kizibu nnyo, of which nti akakadde eno tagenda kafuna, ate nga ye mind ye teri akukuweereza Katonda. Ye mind ye eri kuba nga yeefunira ssente, akuba nga gamba ennyimba zino nteekamu ssente, okola video, okola audio, producing oluyimba olwo, it takes a lot of money. So waba afunye omwagaanyi ogwo agenda n'ayimba ne bamuwa akakaddeke, n'abamufuuyeko ssente ne bamufuwako ssente. So n'asobola okuba nga akigattira awo ki mpolampola. Kati gw'ovaayo n'obagamba nti temuteekeddwa kuba nga mugenda okuyimba, kitegeeza olina okuba nga omuwa ssente ze baamuguze. Kitegedde. So ng'ate abantu abamu nti ssente zimusingira Kristo. Ate economy oba n'embeera ewaliriza omuntu okuba ng'akola kyatateekeddwa kuba ng'akola, waaba tamanyi kye yakkiriza ng'ali awo bw'atyo, era ajja kwekanga ng'akoze byatateekeddwa kuba ng'akola ki, byatateekeddwa kuba ng'akola. Naye aliwo na Lameka, tuula wansi weetereze, kubanga n'okomawo okuyomba n'abayimbi. N'okomawa waliwo gwe nagala ne ngamba it's true, Lameka president w'abayimbi, gospel artist, kuba tulina enjawulo eya gospel artist ne gospel minister. So a gospel artist, yes, asobola okuba president waabwe, era okugamba nti Gabby Ntante muyimbi is a gospel artist, it is very true. Okubeera gospel artist ekitegeeza nti oli kuweereza Katonda okuyita mu nnyimba. Gospel artist ayimba buyimbi bibye, akozesa art we na biki byasobola okuba nga agattamu, nasobola okuba nga afulumya ekintu kye. But olwo nti papasi y'oluyimba n'ekigendererwa lwali kiruubirirwa ekyokufulumya oluyimba olwo, aba talufulumiza nti luweereze Katonda. Yaba afulumiza hit ye lukwate ku bantu lutambule, we lunaakwatayo still agenda kufuna ssente ez'enjawulo okuva mu sponsorship, abagala okuba nga balukozesa n'abantu abakola ki fanaganako we batyo, n'ezi concerts zagenda okuba nga akola ki akola. So oyo gospel artist, that is very true. Tetuliko kuwakana nti Gabby si gospel artist, but is not a gospel minister. Kuba gospel minister, ekyokulembeza kwe kubanga buli kyofulumya oba buli kyoyimba kiweereza abantu, kibalaga Katonda. Kitegeera nti musana kyanika obwakabaka obw'ekitangaala eri abantu muli munda, nga kireeta conviction eri abantu oba okuzaamu essuubi eri abo abakoze ki abaweegema essuubi. Kankongere
mukulu Laneka oba Lameka omuwuliriza. Nze ndi musajja mulokole. Naye ndi musajja mulokole. Oba nkyogere ntya mu mbeera etabanyiize. Balokole bannaffe obuzibu bwe balina buli bumu. Beefuula nnyo abali mu mwoyo ennyo. Kakati omwana yayimba n'aga. Nobat events todanga mutu sibako oyo omukyala nabagamba dda si mulokole. Nobat totiddangamu bw'oba owulira ng'oyagala okumanya abayimbi abalokole jangu mbakugambe ze pulezidenti waabwe. Dilwali omuwuliddeko ng'ayatula ng'agamba nti nze ndi mulokole era nsabira kkanisa bweti era omusumba wange ye gundi era nabatizibwa nnaku z'omwezi bwe ziti di. Gabi ntate oyitiriza amalala oluvannyuma lwava ku sipaaka n'ofunayo buhiiti n'olowooza nti oli next to God. Omanyira abantu wano bakubira ogenda oyimbe mu nkuuka ne bagamba bakuwa miliyoni mu kitundu nga temunnanga mumpe miliyoni 2 nnyoko. Abasajja b'Eranda n'akutimba n'omudisappointinga ku last moment gwetwalanga sita olina obuyimba 2 n'ekitundu oyimbira audience y'abalokole. Bajjo oba ekivulu ky'oyo omwana kyasaze si waffe gumanye abalokole gotumanyi bwe tuli abangi mu ggwanga eno temuddangamu. Nabagamba si buli ayimba nti yesu aba mulokole. Temuddangamu otusibako omuntu atali waffe. Bwe aba ekivulu kye kyadirye agende eri n'abantu be beyadirye nabo. Promoter yaggula wandibadde omuyamba n'okola mobilization mu bafanero n'ogenda mu bakayanja bakubira essimu nze nkyebase okola olunkulu tonatuuka kati wagudde tonatandika katanagenda okugula naba n'oyimba n'okeesa enjuba omuyimbe nakasita okola lonki n'otafuna abantu gwe future yagenza. Baŋŋambye ekivulu kyamulidde bannange nze obwedda ndaba obutebe nga buliko obuntu obweru bwenti nga ndoozi oba bamalayika. Badde nsaba musomere vaasi eno eri mu Zabbuli 3:18 egamba bweti, The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. Nti Mukama ali kumpi n'abo abamenyese emitima era ataasa abo bawonya abo abakrashingiddwa mu mwoyo oba mu mwoyo gwabwe. Buli omugamba nti amiina. So bw'olaba nga Pastor Kayanja tamusapootinze, bw'olaba nga panero yamusapootinze, naye ndowooza Apostle Grace takimanyi bumanya nti oyo mwana si mulokole. Era kagenda olaba vidiyo nagenda kimanya nti batwerimbikamu bambadde ebyoya by'endiga naye nga munda oba kitegeeretegezeko banyonyola. Abalokole tuli bangi nnyo mu ggwanga lino nga 3 tujuza ebisaawe byonna mu ggwanga. Buli Sande buli kanisa ejjula ne bwebaayi abantu 2 ejjula nebooga. We are many. Kati mulinde nze ntegeka ekivulu mujja kulaba. Tujabula ne batuteeka abantu abali ku rage ne ku febusi batono. Gomulokole obumanyi twagala. Kale ndowooza Laneka omuwulidde malala agamulina akakofiira ako onolaba n'abengezegeza abalaba buli kimu nti kyaggeyeena balikomekereza nga bakugambye Mr. Laneka akakofiira ako omusaalaba ng'oguliko gwa Interreligious Council bajja kukutwala mu Interreligious Council gy'oli oba gy'otali. So akakofiira ako tulina abalaba ennyo mu mwoyo ng'olisaba babeera mu ggeyeena bajja kukomekereza nga bakukasuseeyo bagambe ekyakutwala mu ggeyeena oyambala enkofiira y'Illuminati bantu balaba mu mwoyo tubazanyisa. So ndowooza bebyo bya Gabi Ntanta abo bagamba lonki yamusaze abantu obuteebi bwabadde bukalu abamu bagamba abantu bazze. So byebyo ebyaliko oba I think Africana gye yakolera lonki arono naye byavaayo byebyo. Laneka avaayo akolokota abayimbi abamu abagenda okuba nga ate bayimba mu kivulu kyani mu kivulu kya Gabi
Ntante. So I don't know gwe okiraba otyo oba olowooza otya kyabadde kituufu abayimbi bano nga Pastor Wilson Bugembe, Betty Namaganda n'abalala okuba nga bagenda ne baweereza mu kivulu kya Ntante oba baaligaanye. Yewe kuba kugaana nsonga ki z'osobola okuwa ze waliyimiriddeko okulaba nga abantu abo gamba tebaaliteekeddwa kubanga ate bagendayo yoba bwe baba nga bakugenda nawe tuwa ensonga z'oyimirirako okulaba nga ate bagenda. Naye mu byonna tusigale nga twesiga Katonda, tusigale nga tuyimiridde Katonda era tukuutira akadingidi oba tukuutira oba tubakubira omulanga abayimbi mwenna abali ba gospel artist mubiveemu mubeere ba gospel ministers. Ennyimba muyimbe ennyimba nga ziweereza Katonda okuviira ddala mu kidongo tugende mu lyrics tugende mu luyimba lwennyini ebyaloboozi ebigambo byonna nga biweereza Mukama waffe era nga biraga ki ekitangaala. Ate muleme kubanga muli side oyimba ennyimba za gospel naye ate ekidongo ekiri emabega ekidongo wakijja mu luyimba oba kyefaananyiza oluyimba bwe butyo. Kubanga why do they do that? Bo baagala nti oluyimba nga terusosola abensi basobola oluwuliriza olw'ekidongo kasita lutandika oyimba ekidongo tekisobola kimuleka ng'atudde oba okubanga ne mu kkanisa bakola ki balukuba. So olwo okusanga oluyimba lwa gospel nga ab'ebbaala baluteekako ne banywa amalwa gaabwe bulungi nnyo ne gaggwawo ne badda ewaka nga batamidde nga tewali wadde kyebafunye mu mutima gwabwe conviction. Ate ne mu kyaki ne baluteekamu ab'empale ne bazina ne tuddayo ewaka nga ate tewali wadde conviction gye tufunye. So zizo tuyite ennyimba z'aba artist zo ziri after kubanga zikuŋŋaanya abantu after entertainment. So naye zino ennyimba za Katonda ziri after revealing the true God, revealing okuleeta conviction muffe munda, restoration, kuzaamu ssuubi n'ebintu ebifaanaganako ki weebityo. So bala nti naku tukyalina abayimbi bo baweereza abanyimba za gospel oba baweereza okuyita mu nyimba za gospel. Tewali omuntu ayimba oluyimba ddakiika emu kitundu eddakiika endala ngali ebidongo nga byebikuba ayimbako kimu Yesu ng'akola lonchi nga mugenda. Ebyo sibiwuliriza ne musimu yange saana biteekamu. So ate nga byebiriwo tewakyali kubikkulirwa eri abayimbi. Waayi tebalina budde bwa kuweebuza Katonda na kumunoonya abawe ennyimba ezinaakoma ku bantu. Tebalina budde busoma Bayibuli okitegeera. Tebalina budde beera mu makanisa busa baba batambula bazunga ne wabazza okuyimba ku kkanisayo kasita amala okuyimba ng'afuluma ebweru baasa mugimusanza bweru nga ye atambula agenda ewalala. So wona okasobola kuba ne program 3 makanisa 3 ag'enjawulo kati ayimba apakuka nawali atera asobola akola ki. So kizibu okubasanga nga bali makanisa ge balina obeeramu nga batudde bali basumba. Abayimbi tebasumbika bamanyi nti bakitalo. So bwe buzibu obuli awo ne tukomekereza nga tulina such kind of music ng'abensi bamuwuliriza ku malwa gaabwe, bamuwuliriza mu mabaala, bamuwuliriza mu maloogi naye nga tewali conviction yonna gye bafuna mu bulamu bwabwe. Ayo bye baagala mbu music abenga buli wamu akola ki buli side atweninga. Kale sigenda kubanga nsukka wano ndowooza beetaaga ebirooto nokola twogedde okuloota nga ofuna miscarriage nga ate toli lubuto ne twogera ku ki ekirala tukangabe wano. Sabaawo link tugenda kubanga tugikuwa ebirooto osobole okujja mu nsi y'ebirooto n'okwolesebwa okuloota baby kitegeeza ki okuloota ng'ozayo okusomero secondary, primary, kindergarten, university, kuloota ng'oli musomesa n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo bitegeeza ki. Sabaawo link mu comment section ate tujja kuba nga tugikuwa. Gula Jamil baddewo ku lwa There is Still Hope 2 AJ Media Dreams and Visions. Ezo zonna channel zaffe osobola okuba nga ate otusangayo ebintu ebyenjawulo gye biri ate n'otasigadde amabega. Tubaagaliza olunaku olungi nakuba Monday beere bulungi. Mwerawa.